Tabo asimbidwa mu maaso g'omulamuzi wa kkooti esookerwako eya Mwanga 2 e Mengo naggulwako omusango gw'okutaataaganya ekitambiro kya mmisa ku Lutikko e Lubaga. Kigambibwa nti Claire Namara nga yaliko omukulembeze w'abayizi ku Kyambogo University olunaku lw'eggulo yakedde n'ekipande ekiriko ebigambo ebikolokota Speaker of Parliament ku Lutikko e Lubaga kyokka mu kifo ky'okwetaba mu kitambiro kya mmisa ye n'adda mu kuwanika kipande okulaga abazze okusaba nga Speaker Anita Among bw'ali omuntu omuzibu ddala. Ekikolwa kino oludda oluwaabi lukirabyenga ekitundu ku kwekalakaasa okw'abavubuka okw'okuwakanya obuli bw'enguzi okwaliwo wiiki ewedde abakulu kwe bagamba nti kwali kumenya mateeka. Namara yasuze mu kaduukulu ka poliisi ya Old Kampala jajjiddwa okutwalibwa mu kkooti wabula emisango ajeeganye era omulamuzi Amon Mugezi n'amukkiriza okweyimirirwa ku kakalu ka mitwalo 5 egitali gya buliwo n'amulagira okudda mu kkooti ng'ennaku z'omwezi 21 omwezi ogw'omunaana.